mukozesa facts wava obuzibu kati mwabakubira mu game yaabwe ne mbateeka wansi nga mwagala okutegeera nti mwabakuba. Omugenzi Yohana Mirundi y'omu ku bantu abadde bazanyiranga Museveni omuzannyo ogwabuzaabuza ofuge. Olwalira kulaga ekintu nti kituufu enkera n'akifuula nti kirala nnyo. Enkyakubuulira kino luli n'akubuulira kino. N'atandika obbakubira mu ssaka ey'okubuzaabuza ofuge mpaka lwe twajja ntugamba ekimala kimala. Kati omuntu gwe bataddewo akyali ng'akikola gwe bayita Romushana. Romushana gye n'akubira nti neggi lya nkoko. Akawungeza nga neggi lya maaya. Naga kiye kigere nti kyannuwa mutwe. Kuma kyalaga nti si kyannuwa mutwe ekigere kino kya masaaba. Najjalaga nti mumulimu by'obuntu bukola mwetaaga mundu kubanga emundu Museveni gye yajja nayo ate Museveni tebamusobola. Kati n'omubuuza gwagamba nti omanye ebyamateeka lwaki temuteekawo nti luvannyuma lwa myaka era n'emyezi 9 muteekawo olutalo lw'emmundu okukyusa obukulembeze lwaki muteekawo kulonda? Kino nkibuuza mmwe mwenda bapropagandisiti ba NRM lwaki oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 muteekawo okulonda nga musaba obuyinza abantu babawe? Lwaki temuteekawo olutalo lwa mundu nga mukyusa obuyinza nti oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 walina okuba buli gimu kingi nga mukozesa mundu mwe kennyini nga mukikola nga mujjawo okulonda? N'omulanga azze n'omuntu mu TV azze kunyumya mbozi zitakwatagana. Zo mukitegedde bulungi kye mbagambye. Kati eyo emboozi mwagibakubiramu buli mwana alina essimu ye eyo studio Museveni kyatayagala. Kati kiyakoze akimanyi nti mulimu abantu basobola okukozesa okukola ebintu ebyo. Yensonga lwaki bali ku social media kati bakola ebibozibozi bya late night. Eno ya ideology yange. Ngenda kusaba Mr. President, ngenda kusaba Mr. George Ssenyonyi, ngenda kusaba mukulu wa Iswa Mufumbira, sakone SG. Tuyina ekintu kye mutanategeera. Waliwo ebintu ebiri ku TikTok, bibakola sime late night show talk ebyo kwogera emboozi zitakwatagana. Abantu boogera emboozi zitakwatagana ezo balina abaana basoma batambulira ku nguudo zezimu. Amalwaliro ge tugenda mugegamu buli kimu teboogera ku nsonga ezo kubanga bakibateeka bayitenga abasirebu bajje boogera emboozi nga tezikwatagana kuza ggwanga okusika abantu attention okubajja ku national matters babeere mu mboozi esirwa z'abantu. Ngenda kusaba timu ya president yonna ekwasaganya amawulire nsaba mukukwate basirebu baffe bonna bwe tulina b'enkyukakyuka mubasetingirewo program ku TikTok nga buli lunaku mukola program ekibozibozi kya politics nga muyita basirebu baffe bonna babere ku same time ku same platform nga balesazi bagendako nabano zibagendako nga naffe tuna basirebu baffe bagenda okwogera ku nsonga ezo nabali basigale yeri kati zabike emipiira. Kino wate mukitegedde kankibannyonnyole ebibozibozi bimula ku TikTok tekuli wadde ekibozibozi ekyogera ku luguudo lw'ebusaabala oba ku mmotoka ezigudde oba ku bantu abattibwa oba ku muliro ogenda maaso mu ggwanga oba ku school fees ezerinnye abantu obutalya mmere obutaba emalwaliro boogera ku kimu kibintu kya busiru kubanga kye baagala Museveni kyabazimbira mubeeremu ekyo ekintu. Kati nsaba national platform n'abakola ku media wing mutuyambe okulietingeyo page mutandiko okuteekawo nga ku ssaawa ze bateerewo ekibozibozi kyabwe naye muteekawo the same platform ng'enyumya ku bibozibozi bya politics to account attack them. Muyitenga basirebu bonna ab'enkyukakyuka bajje ku platform ezo batandika okudiscussinga issues tugenda against them mujja kiwulira. Eno ideology yegenda okusooka okuwa abasajja bonna baveeko kubanga bakikoze nga temukimanyi. Bakikoze temukimanyi. Bo bakimanyi nti the moment kasitoteko emboozi esirwaza bannayuganda baagala nnyo ebintu ebyonoonese ddaani ebintu ebizimba. Kati Mr. President, media team ya president na bikimu kyonna mbasaba mukola ekintu ekyo to counter attack abagwagwa befudde nti bategeera nenga tebategeera. Tosobola kuŋŋamba nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka bakutte Eddie Mutwe. Nobody can talk about Eddie Mutwe. Nga gwe landlord wana kasuka ebweru egenda fuka topic ku social media nwacha kasuka because you lack money toyina mulimu singo badde omulimu landlord bata kasuka okitegeera amalwaliro tewali ddagala malwaliro temusobola kyogerako muli ku mboozi abakazi kumwe ku myaka gyammwe ku mboozi muli bakazi n'abasajja watandika okwegatta
n'okukola ebintu by'abasajja byonna n'abakazi ku myaka 18 okyayagala ki emboozi z'abasajja zitagatta mulwanire ku ggwanga lyammwe mu America akalulu akawedde akalimu Kamala Harris ne Nagagga Binyonkondo Trump ba celebrities ba contributing 60% ku results ezakyusa America celebrities kubanga balina abagoberezi neno osanga omusajja alina abagoberezi baba bamutwalo gumu nga tasobola ku mentioninga ku kigambo kye bayita poor infrastructures tasobola kwogera ku kintu kye bayita poor governance kubanga babasasula ssente bakole diversion. Ladies and gentlemen, ebibozibozi ebira ku TikTok ebyo ba celebrities bonna basinga bagoberere bonna abasinga bava mu gundi eri bava mu group ya Eddie Kenzo gye bava abamu baasirana abalefula bakimpe bafula banna kyesirikidde abalabbo mulimu gwabwe kujja kwogera bitagasanduza mu kitegedde bulungi nnyo bwe tukola parallel platform nga zijjako baserebu waffe abayimbi bannakatemba abatontomi ne ba public figures n'abakulembeze tujja kuba ekintu kimu bbanga ttono nnyo kigwe era wano wenjagala obbasabira bw'obanga oli mwana wankyukakyuka mutandika okutandika okulipotinga bipeegi byonna nga si byankyukakyuka nga bikola diversion kubanga okulula eggwanga si kintu kyangu basooka bateeka mu kusirwala bo ne bakola ebyabwe gw'otegeera nti abasajja bantu bategeera oŋŋamba oti bakutwala ejjamani okukujjanjabira mu ddwaliro n'ovaayo n'ozimba church azifu nti ejjamani bakujjanjabira mu church ovayo tonoleka eddwaliro mu Uganda wali ba relatives n'ogenda eyindi okujjanjaba ng'omuyindi alina okukyusa pampa otegeera lunaku ki ovayo tonoŋŋamba nti education system ya Uganda temukyasoma gisomeseza mu baana bamwe abo basomera America basomera Canada Bungereza mu Europe ne mu Asia Uganda basimbayo zizi nti abaana bantu bakyasobola kusoma kiki ovayo tonoŋŋamba nti oli mu ggwanga nga bakyatwala bamama na Middle East babajja mu body organs nga teryayogera oŋŋamba otyo obeera mu ggwanga nga buli kintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo tosobola kyogerako wabula bamala bwe kikutuuka mu nnyumba notandika okuleekaana naye ng'ate bwe kibadde nga kirina okwogerwako tosobola kyogerako lwaki mwebuzaabuza njagala okubaza nnyo Catholic Church ne Protestant ne kanisa ewangala nebuna eggwanga lyonna abavuddeyo kutandika okwogera ku nsonga zino kubanga teri agenda zoogerako omusumba ono simanyi mannya ge eyakoze ka video kano mukuziika kakabazanyira omusumba ono simanyi mannya ge wabula we balijjo balire ddala yakoze akatambi ako abasumba mwenna abekkanisa ewangaala ne Kereziya ewangaala mwebala batandise okuvayo okwogera ensonga ezo temujjanga okwo